Hello everyone, my name is Happy and today I want to introduce to you Nyondo Media. Nyondo Media kusobola okusanga program yo Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya n'omuweerezaawo Nyondo Rozet. Omwono bakutambuza ebifo ebyenjawulo gy'otatuukanga bakuleetera abantu ab'enjawulo abatambuddeko amawanga n'olambula ate nga tovudde mu kifo kooli. Tunoonyeko ku YouTube Nyondo Media, Instagram Nyondo Rozet, Facebook Nyondo Media. Twafulumiza t-shirts. This is now different colors, and the website also has this. So we're looking for 50 dirhams from Combo African restaurant. Thank you so much for following, liking, and sharing our content. Nyondo Media forever. Omulubi waffe omulungi wa Nyondo Media nkwaniriza ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet era nga kutusako program yo Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya era wano nga newayo kubanga nkwetera abantu abenjawulo nga sisosodde amadini sisosodde mawanga era nga sisosodde mu talents. That's why mbadde nga mbaleetera abantu gamba nga abayimbi banakatemba onako lwaleero era nga gwemundi gwange gusoose ate nga siko genda okoma mbaleetedde ate owa sports kuliko kubanga atobozako naye atobozeko era tumanye ne byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwo. Sebo tusanyise okukola mu studio zaffe. Okay, nsanyisa kunkyazaako wano Sebo ku Nyondo Rozet. Ndi happy. Ndi musanyufu nnyo okulabika nti mbeerako ku program yo. However much nti gwe mulundi gw'ogusoose okuhostinga sports arrangements. Amanya mpitibwa Maywa Farouq. Musajja muzaalwa ya Busia era nga mu mbeera zange gw'omupiira ndi mu programu zange z'okulabika nti nesimbawo ku bukulembeze bwa Villa nga gye tugenda okugenda mu maaso tujja kugenda tunyumyamu mpola mpola programu kyabona aginyumirwa nange nginyumirwe kale sebo mulabe waffe omulungi katubeere nga tugenda ddala mu maaso mpozi nga tunaba kugenda nnyo mu sports nga tunagenda nnyo mu sports mbadde nsaba twagala tumanyeeko ku bulamu bwo briefly however tubulidde amanya ne gyova twagala tusooke tumanye oli mwami mu bufumbo era oli wa ddiini ki bwe kibaga ne kikuyisuza bubi amanya nga bwe nkugambye first of all Farouq liba lya busiraamu Kugambye Maywa Farouq. Ni musajja I'm a businessman. I'm the CEO of East Metal Plus company in different countries. Uganda, Kenya, Tanzania and Congo. Kirungi nnyo ekyo. I'm married if you want to know that. Mpozi okutandika sports. Kusamba mpira oli musambi wa mpira. Watandika wali soka tokyali. Tukuyite retired. Yeah. We are retired. Ne mupira ba retiringa. We retire to retiring mukuzanya we don't retire in management. Oh. So watandika ebintu bya sports bino ngo ine emyaka emeka? Nzobira na kutandika ne emyaka 7. Myaka 7. Nga era gwe gwansomesa. Mpira gwe gwakusomesa. Ali mu somero ki by then? Okutandika omupiira na kutandikira profession wise oba locally natandikira Busia. Neve Busia nenzija Jinja. Then from Jinja to Kampala. Oh. Kati gwakusomesa gutya omupiira? Era gwakusomesa kuva class ki mpaka class ki? Era gwansomesa okuva ku S2 mpaka HS. Paka HSC nga mpira gwe kusomesa. Olungani asasula. Essomero. Libera somero. So by the way buli muntu abako ne kyayagala era buli muntu alina talent Katonda gye yamuwa obolyawo olusinga ye muyambako nabeera nga survivinga obanga ye mulisa Katonda ko lwaleero tuwangawe nkibagambye eti mbadde abantu abenjawulo abayimbi nabatusako Facebook one day natunyumiza obulamu bwe natukubamu ku muziki era lunaku lwaleero ndinani ya era nga tuyise bulambala bano mpira gwa fokola walinga kusomero nenga usamba no mpira
Techa affectinga nga misomo gyo mu ngeri emu oba endala. The only thing mu sports, if you know your goal, just omanya kikyoyagala, you can manage it. Naye problem ebeerawo nti abasambi b'ennaku zino beesanga nti tasobola kubimanaginga tamanyi kikyayagala. Omusambi tamanyi kikyayagala. Mu basambi b'ennaku zino y'ensonga lwaki mulaba nti they retire when they are still young. Okay. Naye nga talent yalimu ng'osambye ddala bulungi nnyo oba just wagendayo for life? I'm an ex-Villa player. I'm an ex-Villa player. An ex-player yaluwa? Okay, nasambirako Villa. Wasambirako Villa? International wise nasambirako Elmerik Sudan. Nasambirako Kano Pillars Nigeria. Then I retired Uganda Hong Kong. Ntandika okudda mu management y'omupiira. Okay, nga tukyali mabegamba nekyakubuuzako ng'okyali ku ssomero abazadde bo baalinga bakisupportinga ng'okusamba omupiira oba just wewagula bwe waguze? So long as ekintu kiri kimu nga bwe nkugambye nti kasita osobola okumanaginga yourself nomanya nti okay, so tebakulinako buzibu, bakuwa support. Mpozi kati mu family omanyi ebiseera ebisinga talent zigoberera. Kati gwe wammwe ani yaliyo ng'asamba omupiira? Yali mukojja oba yaliko nga musambi wa mupiira? Both bonna abange bali sports era bonna bali basambi wa mupiira era n'abamu bali mu management kati. Okay. So omulabe waffe omulungi tukyongerayo ne mwami Farouq tugenda tuyongera okubanga tumanya ebikwatagana ku mupiira. Naye kati ogambye nti wasambira wava mu masomero ng'ofudde mu gy'amasomero n'oyingira club ki? That was Busia Oraima. Eyo club? N'ogenda mutandika okusambira? Naye ng'okyasoma. Naye n'oyingira club ng'okyasoma. Bwe wavaawo ne weeyongerayo waate? Navaawo ne ngendako Black Rhinos Elira. Then from there atera ne nkoma Busia Oraima. Then Busia Oraima gye nava okwegatta ku Villa. Ne wegatta ku Villa. Villa wegatta ku Villa ng'olina emyaka ng'emeka by then? 19. Wali myaka 19. Wali okyasoma oba wali omaliriza okusoma? Awo nali nkyasoma nga nnyingidde Makerere. Kati Makerere wakola course ki? Onansonyiwa. Wasoma ki? Engineering. Wasoma engineering. Ogambye waliko Sudan. Mbadde nsaba otunnyonnyole. Sudan ngendayo nga ndi ku Villa 2-2. Kati wali ogenze kusamba oba wali ogenze? Ngenze kusamba. Ogenze kusamba. Ogende mu timu ki? Elmerik. Nga mugenze kuwakanya n'aba South? No, I went as a player. Twagendayo kusamba friendly. Then nsigalayo. Omulabi waffe omulungi nga tukyagenda ddala mu maaso mpozi nzikiriza okubanga mpisaawo kalango kano omwami amanyikiddwa nga Ibrahim Kitente, mwami mulungi nnyo ku bintu bya kago. By the way, gwe wenna ali wano Dubai nga wandyagadde okubanga oweereza ebintu byo e Uganda oba nga oli Uganda naye nga wandyetaze okubanga ofuna ebintu okuva wano e Dubai ne banga bikutuukako obulungi nnyo, osobola okukozesa omwami ono ayitibwa Kitente Ibrahim era nga osobola okubanga omuweereza ku WhatsApp ng'oyita ku namba eno wammanga +256 700 33 6906 oba osobola okubanga omutuukako oba nga omufuna nabanga akuyambako nabeera nga akuweereza ebintu ne bituuka bulungi nnyo oba nabikugulira nabikuweereza ne banga bituuka bulungi nnyo. Buli muntu alya ku ntuuyo ze nate era buli muntu alya ku talenti ye. Atakoze taaliire atalina talenti zo munange nange mukwogera ennyo. Mbako nekyendi Microsoft naye kamera nemuyimirizaawo. Nga tukyagenda ddala ne mwami Farouq, omupiira guno kiki kyogwenyumirizaamu kyogamba nti omupiira okuva natandika ogusamba nagufunamu kino nakiri? Ekisookera ddala first of all nti omupiira nagufunamu okulabika nti nsobola okulabika nti kati nsobola okweyimirizaawo ne famire yange. Ninsobola okulabika nti ngufunyemu emikwano kubanga
omupiira gwantambuza ensi nnyingi in Africa, Europe, ne Latin America ne Asians nga mupiira gwe kutambuza. So nasobola okufunamu friends nga nsamba nakati nga nguvuddeko. So it has exposed my expression buli kintu kye mbadde njala okukola. Ate mu ssomero gwe oli mu ssomero teyina gwa kuyambirako ng'okyali mu ssomero? Nga nkyali mu ssomero awo omupiira gwampeererako. Omupiira gwakuweerera kuva isito mpaka kwekyesi. Kati mulabi waffe omulungi nga tukyagendera ddala mu maaso, Mwami Farouq, ekiro kino njagala nkiyiseewo si mutima mubi. Omanyi bano ba bowlers naddala bakabi ebiseera ebisinga batambuza nnyo abawala akanaginaji. Ate nga nkikulabamu oyogedde ebintu byofunye mupiira nti oyogeddeko nti ne biba maama nabitambuza akanaginaji mu ngeri bweti oba bweti. Soko tunyumizeko ku paati eyo. Kyolina okusooka okumanya nze kuva dda I respect my identity. So I respect myself. Kuva dda ne bwe nali nga nkyasamba I respect myself. Nenga abamama tebakwetaniranga nnyo nga bakugoberera. Ekyokubalika nti abakyala bo baliwo okwanibwa naye si nti buli gwe oba okwanye olina okuba naye. Fato ne bw'obanga olina ambitions to your goals, abasambi b'omupiira era ekyo nkibakuutira abakazi basooke babaze ku bbali bw'obanga akyalina future gyayagala mu mupiira. So bw'ebbanga ly'omala ng'ogassa ebintu bibiri, you are not going to benefit in your goals. Naddala omusambi w'omupiira kubanga omusambi w'omupiira ekintu ekikyasinza okumwonoonera future ye mukazi. So ebbanga ly'omala nga abakazi n'omupiira togenda kumalako. Kati wakikola ng'otya? Wali focused. Naye nga bo tebakugoberera nga kuwa bunamba bwa simu obw'okuwandikira buleeta. Obunamba twabufunanga. Tebusobola kubulawo. Naye kyenkugambye. Oba otidde. How do you maintain yourself? So wakigino waringanga era notambuza obulamu bwo nga gwe. Mwami Farouq, njagala kano kayiseewo ku mpewo. Wangambiddeyo mu kafunda nti oyagala kubanga onyambako mu ngeri mu endala obanga oyamba Nyondo Media. Kintu kirungi nnyo by the way gonna ali osobola okubanga ogenda maaso n'okubanga osupportinga Nyondo Media mu ngeri nnyingi nnyo. Gamba nga mu kusubscribinga, okusharingirako abalala, okulakinga, commentinga. Kintu kirungi nnyo era n'abakikola mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi Mwami Farouq wansuubiza okubanga nkwasaganyizako mu ngeri emu bendera. Mbadde nsaba okyeyame maaso ga kamera butali kinkolera ndikomawo ne bagamba Mwami Farouq yannimba. Sayolo gambe nti Mwami Farouq estimate of plus it's a big company and it's not only managed by Farouq. Farouq alina board edukanya even though I'm the CEO na ilina board ekola ki. So estimate plus ejja kuba wa support nga support yejo bawa it may be a package which cannot say. So tuyinza okusalawo nti tugenda kwambaza abakozi ba Nyondo Media. So we may be having a package for you as estimate plus, not as Meywa. No, not as Farouq. Yeah. Tuyanziza nnyo ssebo, webale nnyo, webaddira kankwesige kubanga oli mwami musiraamu. Abantu abasinga basubirizeeyo muki mu kafunda era zijja kumawo balamba kyonna nja kumawo mbeere nga nkola ki nga nkwebaliza ddala wano ku mpewo ngambe nti Mwami Farouq kyatukirira mu ngeri mubenda kina bakiganyira kumawo bagambe kyagaana naye nga kangende maaso n'okubanga nkwebaza mpozi awo kampuni ekola mirimu ki ekola biki? Ffe tuli mu real estate development and minerals. Eri Uganda be wano Dubai? Uganda tuli kugulawo buguzi. Muli mu kugulawo buguzi branch nengeri wano Dubai? Nengeri the head office ziri Kampala.
kati omupiira guno wamala oguvaamu oba okulitayaringa n'olyoka oyingira eyo company oba olinako mulimu mulala gwonna gwe wakola? Omupiira natandika ngenda okuva ku mupiira nga nsetinze goals zange kino kyenjagala after nga nvudde ku mupiira. Era ensonga lwaki nakugambye wali nti nga sinnaba kuva ku mupiira olwokuba nti it's my passion. Nasobola okulabika nti ntandikawo club eyitibwa Tot Africa. Kati mu baana b'ozadde nga ggwe mwami Farouq onaye omwana gwe bakufaanaganya characters oba omwana atutte ekyomupiira? Bonna. Olina abaana bameka? 6. Oba omusajja tabalibwa abaana? Kusaawa eno nina 6. Teri muntu ayagala kwogera abaana ebiseera ebisinga. Era oli mwami musiraamu. Oli mwami musiraamu. By the way, lekubulya mazima. Kati olina abakyala bameka? Olina abakyala basukka mu bana 2? Saawa eno nkyalina omukyalo omu. Naye nga nsuubira okwongerako. Osuubira okwongerako? Kale ssebo tukwagaliza mirembe. Mulabi waffe omulungi wa Nyondo Rozet, wa Nyondo Media. Mpozi n'ababeka Choice Bakery batuwa obuwagizi bw'amaanyi nnyo, tweyanziza nnyo, obale nnyo, mwebalire ddala. Era nga basangibwa Uganda, Kampala, Kawempe, Tula Road, Kirokole Zone. Badiringira mu all bakery staffs gamba nga wedding cakes, introduction cakes, baby shower, bakola breads, donuts, cookies, half cakes, daddies, burger breads. Genda maaso oberenga obasanga ku namba z'essimu nga zino wammanga +256 703 914724 ne 2 +256 708 23 4619 nesembayo eri +971 5899 6182 6. Genda maaso oberenga okola order nabo basobola okukola home delivery era nga cakes zaabwe nnungi nnyo nnyo, products zaabwe nnungi nnyo nnyo era nga nnungi ddala. Tukyagenda maaso ne mwami Farouq, tugenda kubanga tuggalawo program naye nga tulina kugiggalawo kasoke agende maaso n'okubanga awa obubaka oyo yenna ali eyo alina talenti. Oli musambi wa mpiira oba oli wa oba oli wa volleyball oba oli muzanyi wa kyonna kyonna, kabeere nga akuwa obubaka obeere nga ogenda nabo kubanga badde successful, byakoze mupiira bingi katumufunireko ekyokuyiga. So mwami Farouq oyo yenna ali eyo nga musambi wa mpiira obanga muzanyi wa kintu kyonna, omwa magezi ki okubeera successful nga nawe bw'okikoze? Ekisookera ddala kyenja okusaba abantu oba abavubuka abali mu mupiira, mupiira oba ekifuga sports mpisa. Bw'oba tolina mpisa tolina kyogenda kutambuza si online sports mu department zonna, naye nga ekisookera ddala sports zibeera mpisa. Then bw'omala okubeera n'empisa zijja kukugaidinga ku ekyo ky'oyagala, naye bw'oba tolina mpisa tezijja kukugaidinga. Ekyokubiri ekyo ekyokulabika nti buli lw'oba ogenda okukola ekintu beerawo ne goal, kikyenjagala mu kintu kyengenda okukola. Kati nganzi bwe namala okusamba omupiira bagamba nti now I have to manage, managing and managing yensonga lwaki nasooka okutandikawo club gye natandikawo nengimanaging for a period of ekyagenda mu maaso yasaanawo for a period of 3 years. Kati nenvaawo, kati ku ssaawa eno kwe kujja okugamba nti kati sisobola kulaba club yange Villa nga eri mu mbeera mu status gyerimu. Ndaba nga it's time for me to give a hand. Nawuliddeko gayitingana nti oyagala kwesimbawo kuwa president bwa Villa, Sports Club Villa. Weteeseteesa otya? Enteekateeka yange y'okwesimbawo si yakwogerera kuba ebyange it's practical issues. Kubanga buli lw'onaayogera ekintu n'otakikola it brings a bad image to yourself. So ebintu ebisinga nze byenkoze ku Villa byoyogerera. Yensonga lwaki nze sisuubiza
a practical matter. Okay. Yeah. So buli kyetaagibwa okukola bwe mba ngambye nti ngenda kulya mmere mba nina okumakinga emmere eyo ngenda gijjawa whether I'm going to prepare it by myself oba bagenda gimpebe. So most of my times ebintu ebyange very practical, so seetaaga nnyo kwogera bingi. era program gye nnina ey'okwesimbayo kwa vira sigitandise kati 3 years back. Nze mbeerawo ne mu management ebaddewo nga I give a hand to the players, mbayambako financially, mbayambako welfare issues. So ebintu ebisinga nze byenkola mbaseetaaga nnyo okubyogerera. Birina kubeerawo nti nga byo byeyogerera byo nga byo. Okay. So kuvaayo okwesimbawo it's not by a surprise. Kyali mu nteekateeka. Era bw'oba nga olina channels zosobola okunoonyezaako, osobola okunoonyaako n'omanya oteekamu teesi nti Meywa Farouq. Ojja kulaba who is Meywa Farouq. Okay. Yeah. Tuyanza nnyo ssebo, webale nnyo, webalire ddala. Mpozi omulabi waffe omulungi nkusuubiza nti mwami Meywa Farouq. Ya gwe guno omulundi gwaffe okumukyazaako ku Nyondo Media, naye ate nsuubiza nti neera tujja kuba nga tukomawo nga tumuyita mu studio zaffe tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tuyiga ku byemizannyo. Olunaku olwaleero abadde yeegerako yenga omuzannyi, naye ate njagala muleete ne mu mbeera endala tunyumizeewo ku bulamu bwe, nate era atusomeseeko ku ngeri ya talent eba ey'omupiira. So olunaku olwaleero tuba twogera ku bulamu bwe, yayingira ddi omupiira, yaguyingira atya era agututta atya mpaka sawa watuuse. Tweyanziza nnyo, webale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nga nze Nyondo Rozet, mpozi tumirako abantu nga omu 2 3 tugalewo show eno. Okusookera ddala nga nja kutumirako famire yange, maama w'abaana bange Kakembo Farida. Soko sendewo akati obuvumu obujjawa. Why? She's my pride. Naye maama weesimye munnaye omusajja lwavayo bw'ati n'akwasanga n'amanya n'agoogera oba weesimira kale. By the way kyoyogedde amukakasizza oli mwami wavunaanyizibwa nnyo. Abaana bange Fahim, Fatha, Farid, Fadhila, Ferdaus bajja kwewulira. Sabana beebo abaana ate maama taata abo tebaliiwo. Kibi nnyo bambi. Then njakuzaako buli muwagizi wa vira yenna waali. Buli muwagizi wa vira yenna waali. Then nzizeeko staff, ba coaching staff. Ibrahim Kochi, my idol and my mentor, my advisor, everything. Nestor Kizito and Kochi Kira Ibrahim. Then nzeko abasambi bonna abavira abasobodde otubeererawo mu mbeera yonna ebaddewo, basobodde okubeerawo ne bagumiikiriza however much bafuna difficulties, naye basobodde okubeerawo ne bagumiikiriza ne basobola okuyimirizaawo ekitiibwa kya vira up to now. Era mbayozaayoza nga mbaagaliza life ennungi. Alhamdulillah. Nja kukomenkerezaayo Nyondo studio members or staffs. Mbagaliza ngiyite ki wayidi ejja kutuuka nga siri eno. Nza okugamba nti mbagaliza era obubaka busobola otutuukako. Ejja batuukako n'ab'emikwano bonna abaneetoolodde, abamanyi n'abatamumanyi. Kale ssebo nso okunkyazaako mu studio. Amina ssebo tweyanziza nnyo. Era nsuubira Katonda bw'anaaba kyatutukuumye ffenna. Tomanyi oyinza sikuyinza inshallah tulina okunteeka mu programu endala. Tusaana okujja mu programu endala ne weetaba ya sports inshallah. Sookera ddala kyolina okusooka okumanya ng'ogyeko in sports wise, in a religious wise, ndi haja ate ndi seeka. Wow, wagenda Mecca. So ebintu ebyo
no oyagala kunteeka mu programs z'okusomesa oyinza okumpitayo olunaku lumu nogamba nti naye lwaleero tetugenda mu sports tugenda mu programs z'okusomesa inshallah kale sebo naye naawe nkwagaliza osiramuke amin agala tuli ashahadu inshallah mukama yagira so kusubira kom studio yamwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam tuyanza nnyo mwami Farouq mpozi naye katolaka kisakano okutumirako maama wange baganda bange tata wange mpozi ne microsonko nkutumiddeko nkwano babi happy nkutumiddeko my mentor nentumirako ne Miss Shifa amanyikiddwa nga Miss Amazon nentumirako ne mwami Kasim owampombo by the way Mpombo African Restaurant ngesangibwa Deira mpozi mwenna bantaze kulya ku mmere y'Abafirika mujje bulambalamba ku Naif ekizimbe kimekiddwa nga Montreal Naif Hotel oba otuukidde ddala n'olya ku mmere y'ebutakatenga efumbibwa bulungi nnyo bulungi ddala ate nga bageze maaso n'okubanga abawagira nnyo Nyondo Media temujjanga okumubale nnyo mwebale ddala mubeere bulungi. Hello everyone, my name is Happy and today I want to introduce to you Nyondo Media. Nyondo Media kusobola okusanga program yo Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya n'omuweerezaawo Nyondo Rozet. Omwonno bakutambuza ebifo eby'enjawulo gy'otatuukanga bakuleetera abantu ab'enjawulo abatambuddeko amawanga n'olambula ate nga tovudde mu kifo kooli. Tunoonyeko ku YouTube Nyondo Media, Instagram Nyondo Rozet, Facebook Nyondo Media. Twafulumiza t-shirts. This is now Wano different colors, and the website also has this. Also, we're looking for 50 dirhams from Mpombo African Restaurant. Thank you so much for following, liking, and sharing our content. Nyondo Media forever.